bakubira mu ngalo bakwaniriza basanyufu obwongo bwabwe bubakakasiza ddala nti Bigirwa kaamala afuuka member wa parliament tunaaba kalekaleko but you know for sure that you are going to change nothing. I will bring change. Anti okyuse eki? Wakiti balaba nze nga nkyuse. This is Inside Out. Kale oli ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi nga bulijjo tulina General Moses Bigirwa Secretary General wa Common Man's Party. General Bigirwa muntu alina lessons nyingi ez'ebyobufuzi kubanga ekisooka General Bigirwa akulaga nti politics wa kukyukakyuka leero nuupu leero ERP enkya Common Man's Party. Now, bw'obanga olina Catholic traditional conservativeness nga bw'ogamba nti bwekyali olubereberye wekinekaakano bwe kiri batozanya politics na Bigirwa. I want to think that Bigirwa is an opportunist. Alowooza kiki ekimuyisaawo oba kikola kitya oba kitya kasakye nga kimuyisaawo mu budde obwo. Ye politics gwendaba. Ate simu yeka mulabye ne mu bannabyafuzi abalala banne buli omu olaba kati alina ekibiina kye. Bigirwa ne Munyagwa, Sereko, Muhammad, Elias Lukwago ne banne, Mpuuga n'abalala kanowe Kavule naye azimba kikye. Opportunism and egoism tikubonna tekulayagala kufugibwa. Why would Munyagwa and Bigirwa have another political party and not join an existing political party? Kimenya amateeka. Nedda so. Ekintu ekitamenya amateeka kyonna lwaki kifuuka obuzibu? Lwaki tobuuza? Lwaki tobuuza? It's a serious question. Yes. Lwaki tobuuza Dr. Besigye mu 20 nti DP teyaliwo? Lwaki temwazimba eyo? We had DP, we had UPC, we had CP, we had GEMA as one of the historical parties by then. Lwaki bakola PAFO plus reform agenda ne bafuna answer ya FDC? Because time webeerawo ng'erina challenges ez'enjawulo. Challenges ziriwo mu kiseera kino kizibu. Kakati Bigirwa Moses oyagala nkulemberwani. Did Besigye's model succeed? Of course. No. He made the point. He made the point for 20 years. Now for to a chance. We started with the Kyagulanyi, Owekitiibwa, in 2017. There was DP, Najigana. There was FDC. Yeah, Jigano by Yamugana. No, it is the parties that rejected him. I am telling you, DP ya jamune candidate. Nega fetumu jemu kale wadoli waini. Wadoga tiketi ya Kamome. Uyo mchala ali agenda kwesimba ntebo oba. DP ya mujamu in favor of Kyagulanyi. So, why? Lwaki yakwata existing party tickets ezaliwo? Because situation yebeerawo yekuwa ekyokukola. The situation now eraga nti twetaaga ekibiina ekirala ekyaba comrades abamanyiddwa. That's why kinuma nnyo kubanga goli mu tiimu kati etakumanyi. You would have been a good player ng'olina Bigirwa Moses olina Munyagwa because otumanyi bulungi. You can be a party spokesperson netumanya nti Simon yagenza okugerera ekintu tuli safe. Osobola okuteekateeka National Organizing Secretary ebyo byonna bifo by'amaanyi. Badde siwulira. Naye kati oli eyo
oli ku periphery. Because Piero, you and NRM, tebasobola kuvaluinga. Capacity Can Pierre, you have a team of leaders from Busoga today and skips my name? That's what you think? That they don't value me? Simon Gwemanyi tasobola kugira ku sub-regional level. Era oba webalira ku sub-regional level onkoze bubi nnyo. Because Busoga is just a sub-regional region with 12 districts. Oba kubeera mweno tiimu yaffe obadde okuba ku first 11 mu ggwanga lyonna. First 11 nga ne bogenda eggulu teryakwaniriza. Ate atiya. Ani gomanyi. Ffe tulina network mu ggwanga lyonna. What's your membership in Igulu? Tulina network mu ggwanga lyonna era tuwuliziganya nayo. So mulowoleza ddala nti myezi gino egisigaddeyo ekibiina kya Common Man's Party kiyinza okukola agenda eyogera ne bannayuganda ne kibamatiza ne bakiwagira. Really? Andi kakati ffe tukkiriza nti tutandise, ffe tusembyeyo okutandika. Ffe tusembye okutandika. Kubanga ffe twakafuna, I'm sure nti okusinziira ku Electoral Commission n'ebiriyo munda kati byemmanyi. Ffe twasembyeyo okufuna certificate y'ebyobufuzi mu kisanja kino. Baggalawo. Kati kitegeeza tugeze okujja mu kisaawe nga waliwo bannaffe abakoze ki abatambuddeko. So tukola kye tusobola kyonna okulabika nti obubaka bwaffe butuuka buli mu nsonda. Era bannayuganda bonna bwe banaaba tebatuwagidde bonna banaaba pulezidenti waffe si yayiseemu tetugenda kubanyiigira nnyo kubanga tutandise bannaffe batandise nnyo bagenze. But we are moving. Kyekisinga obukulu. We keep on moving. Munyagwa lwaki tazze mu constituency ku bw'MP? Ate yagirimu yaliko omubaka wa parliament. N'agamba nina serving kimala. Ebiri mu parliament yabimanyi. Era zanga ate nnyo n'okuŋŋamba nti muyayanira parliament naye singa mutwebuuzaako nnyo abaaliyo. Wali badde okukola birala. Kakati nange nkugamba neŋŋamba nti kakati oba parliament wagitamu olina kusaba kisinga kaawo. That is our president. Kwa ebifo ebirala byonna amakulu gaabyo matonotono okujja kugwe ng'omuntu okwetereeza. So we are eyeing for the presidency. But looking at the challenges of building a political party in Uganda, let us start from challenge number 1 is ideological formation. Okutondawo enzikiriza endowooza n'ennono ey'obufuzi eri distinct. I am happy nti ogezaako. You are not perfect naye ogezaako to shape something called an ideology. The one you are calling modern liberalism. Modern liberalism. Which is not an ideology on its own, but a peak of several other traits into some concoction. Biringa eddagala eryo Besigye yalituwaako nga kati mwagala okuwona COVID teekamu obutungulu n'ennyanya n'entangawuzi ne galiki naki akola concoction against COVID. Sebo. Yes, I am seriously trying to understand. Lema ku downplaying ebintu byenkugamba wano. Oyina ba politician batono nnyo. Oyinza n'okuba tobalina. Bosobola okuleeta wano bakunyola ideology z'ekibiina. That's right, I agree with you. Yes. Kakati bwe nkugamba nti we are modern liberalism. Saagala ogambe nti something concocted. I am adding up. Yes, because you are not a stand alone. You can't stand on your own. Sebo ffe twavuddeyo n'eyo ideology kubanga tulowooza nti yesobola okugasa bannayuganda right now. Twagala government ebenga eyina omukono abantu basobola oku-owninga land, private ownership of land, but the government should come in and regulate and safeguard the inferiors. Omuntu abeera n'ettaka lye yiika 8 naye nga talina ssente mu lusawo. Is that not what we are doing? We have a government yasigaza emirimu 2.
to regulate, to collect taxes. Eno government Bwekola. Yabiviirako ddala eno ate. Kasi ogamba nti you are running a free market economy. Ebyeggwanga oba obivuddeko. Kyova olaba nkugambye nti bw'ogula omuti gwa sabbuuni wano mu supermarket eno mu ndala gugula ndala. Naye tosobola kusima wano gold n'omufulumya bweri wa ggwanga nga gavumenti emanyi. It will license you, it will monitor you, it will tax you. Ekyo tukikkiriza. But we are saying controlling essential commodities ezikwata bameka abadiringira mu gold mu ggwanga. Abo batono nnyo. Abantu 99.9% tebalabanga ku gold bwafaanana. Nange. Okitegedde. Kakati ebyo bisigala mu mikono gya government of course. Ebyo no controlling natural resources zonna biki ebyo national security and defense ebyo byonna government ibana. Naye wabaawo ebintu ebi direct ku muntu wa wansi nga government erina okubitunuulira bweti. So step 1 olabanga kya ideological formation mukimaze. You have an ideology from back. Era tujja discussing ojongera mu kino nakiri. Nkumeguliddeko bumegulizi as a secretary general kye twakafumbawo. But nja kujja wano nkugambe kati nzize kwogera ku ideological statement ya Common Man's Party at length. That's challenge number 1. Now challenge number 2 is ideological orientation. Okulaba nti kyemuforminze nga ideology mukisomesa be mwagala obbawagira ne bakitegeera. That requires resources, personnel, and perhaps exposure. You'll have to exchange. First of all, ideological formations ezimu muzikopa mawanga. Ene yammwe gye muleeta mwagikopa mu ggwanga ki? Ebintu byaffe si byakukopa. Those are just English terms. Okiwulidde? N'olaba definitions zaayo, n'olaba nayo byolowooza mu mutwe, n'olaba ne society mwowangaalira, n'ogamba this is right. Katugende ku orientation. Oyagala abeekamuli bakuwagire n'abeekaliro bakuwagire. Naye for them to support you bateekwa okusomesebwa ky'oyagala kinnyikire. Okubasomesa kyetaaga resources okutambula obbatuukako. Ze ndowooza nti certainly temuzirina. Kituufu. Are you not jokers? No, resources zirutawaanya zikyali kizibu ky'amaanyi, but tulina essuubi nti olw'okuba tulina strategy entuufu resources zijja kujja. Struggle yonna etandikira mu resources empitirivu ennyo tetambula. Ati mutandikirawo kaayana bulyangabana. Mutandikirawo nti olw'okuba mumanyi resources we ziri, omwana okumutuma okukola photocopy wali agala omuwa emitwalo 2 takomyawo na balance. Kuba akimanyi ekiyitavu weekiri. Struggle zonna zitandika na bulumi. And olina okukkiriza n'obeera ng'omukyala agenda okuzaala omwana. Omukyala bw'aba ayagala okulaba ku ssanyu n'asitula omwana bw'agira bw'ati n'agamba onsingangako bw'aseka naye alina okuyita mu pain. Kati naffe tuli mu pain. Yes, tugikkiriza, but ultimately tujja funa akamwenyumwenyu ku matama. Kubanga bapartners mu nsi yonna tubazimbye. Era emirongooti tugiwanise. Okay. Don't you think an alliance is better? Buli omu n'aleetako katono nga bwe wali otusomesa. San alliance. Nti Nuupu kwata ku Buganda awo. Nze engeri gye ndi e Busoga kanyweze wano nga yo contribution yo. Because nze mbalabanga ba jokers. Yete ebyobufuzi bulamu bw'abantu. Politics is a fact of life and death. And when I see jokers like you, with people clapping, and nade abeekamuli bakubira mu ngalo, bakwaniriza, basanyufu, obwongo bwabwe bubakakasiza ddala nti Bigirwa Kaamala afuuka member wa parliament. Tunaaba kalekaleko. But you know for sure that you are going to change nothing. I will bring change. Anti okyuse eki? Wakiri tebalaba enze nga nkyuse? Tosobola kuyingira parliament n'ogamba tewaliwo kitaakyuka. Ereka naawe.
nze njagala office yako ka myaka egi 5 gimmala okupulaninga ebisigadde. Sigenda yo kunoonya sente kubanga ba MP nene suti gye nyambadde tebagisobola. Benda balabako entambula z'entambula emmotoka yange tekola kiteyimirira tebabisobola. Ndaba abamu batambuza na bigere from parliament to Namugongo. Mayi basulasula mu kiro mu bwe bati tena amafuta gava ku parliament, so they are poor. So me, I want to go to parliament not to become rich because sente ziriyo. Ndaba muzungu wano muganda wange yaliyoko, ndaba Solex yajjayo, ndaba Kizige, ndaba Kizige is now an ambassador in Russia. If he was not bailed out, no, he's a professional accountant, one of the best that this country has. Would actually be in Uganda in the or even the Ota General's office. Omanyi yali afanana kisanja kyavaayo. Kizige. Kibyo yogera. Bwe yavaayo yagera misa we Karamoja. Kizige has always looked polished. No, I'm you know Kizige very well. Kizige yavuga Ipsam. Gumulaba ali ku mawulire. Yavuga Ipsam nga gyasobola. Ate Ipsam motoka nayo mbi nnyo. Bagikola tanka yaayo bwe bama amafuta g'emitwalo 2 esika. I don't know Kizige. Wawali nabirungu. First of all, is grounded academically. Obadde okimanyi? Is an accountant. Muyivu. An accountant, an astute one. Beyond this ordinary accountant. Ekyo okimanyi. He's experienced. If you have to respect political experience, kakati you respect point yange ndoza togitegedde. Zimbadde nkuwa references z'abantu benalabaka baliko mu parliament n'obulamu balivinga. Bonanno, not from Busoga alone, but across other regions, they are not doing well. Kakati, fechirutwala yeyo twina mission yendala. Parliament is just, to me, it's just a platform of advancing my struggle. Nothing much. Binevye sente you can get it from anywhere. Tugambe nti mwakoze kadiru kammwe engeri ekiri kati nti parliament yayise etteeka director commission ejja kufaninga ebina by'obufuzi. So ekibiina ky'ebyobufuzi kasa kingira parliament mujja kusasulwanga. Mu sente ezo nyingi. Mu bigambo byange nkugambye. Era n'abeekavule zibakozesezza. Mu bigambo byange nkugambye nti nze lwaki ndafuba n'okuyingira parliament si kufuna sente kubanga obunoonya abagagga mu Uganda tosibira mu parliament mubabaka oba oli ku kikyama n'ekisajja ekirimi ky'ebikajjo wali e Busoga nga kirimira ku square mile yakyo omubaka takiyimiriramu, not even a square mile, like 100. So tuli ku hado number 3 njagala mbikuyitiremu because I am happy nti obitegeera. As a secretary general you have the focus. But career orientation covered that hurdle number 2. The orientation process is continuous. It is ongoing. For example, Oganti wandabye n'abantu bekamuli. I talked for 2 hours. Yeah, I saw them. Yes. I saw them. Very naive people seated. Nezija yakabonero nenkanyonyola mu buziba bwako akolusaniya. And they were convinced. That is orientation. Kati yekamuli tokyasobola kuzanyirayo obuzanyizi. Ojje ebyobufuzi bye Kampala ojje otubugumirize. No. Kati abantu bategedde naffe tuzimbe. Kuba namwe yewamwe mwazimba mulya. You know, there are many questions around Olusaniya. Yeah. Lwowe luli. Naye emmere egendako tugijjawa kyo tewali akyogerako. Ani afumba okuteeka ku Lusaniya tewali akyogerako. Oba kitegedde. Ani ayitiddwa kuba Olusaniya si lwa buli omu. Olusaniya olwaffe lwa simanyi lwoyogerako lubeera ku Lusaniya ffe enaakulabye wano ne twetooloola katemeseza kirezi omusiraamu tayingira Lusaniya olwo. Anti kakati gwoba ogenze mu explanation eyo ey'okunafuya but Olusaniya tutegeeza Uganda.
Lusaniya nga bw'olaba tutegeeza Nankulabye wamwe ku Nicodemus, tutegeeza Uganda resources eziriko, tutegeeza national budget eya Uganda. Abali mu kulya ng'emubeera wali abasatu abana mugabana kiloza mu 2 okiwulira abasatu tuli 2 okubye ye ibe bana Uganda ne regions zaabwe mwe bava. That I understand. Yes. But are you talking about, because if you want Lusanya lwa Uganda okubeerako piraawo, then you must be talking about economic transformation. Where do you want to get resources? Museveni watazijje. When we come. Asooka aveewo buvi. Watudde we ziri. Hey. Igiru. Watudde we ziri. Resources. Fwe twagala okutuula tutandika ozigabanya obulungi. So Museveni yatudde ku resources? Of course ye commander wazo, ye controller wa national resources. Kitegeeza temulina strategy. You have no strategy on resource mobilization, yet you need resources. Because you have weesise gwe kennyini n'ogenda kulaba y'okubeera secretary general. You must be speaking serious politics. Yes, and these are serious issues. What is your strategy on resource mobilization? Resource mobilization is mobilizing ku level ya party oba ku level. Now assuming you are the national party in power. In power, banayi. In power kimanyi bulungi nnyo Uganda ina ebyobugagga byayo. Ekisooka tusooka kukola kuki? Tusooka kukola ku foreign policy yaffe. Nitutereeza amabanja, netunegotiating amabanja ge batubanja. Kiba kyetaaga kufukamira netufukamirira abagagga ku international level. IMF ne World Bank. Kibana ikali akasi kavu oli omusajja sente yali yandiye. Mutusonyiwe tulina kyetulinawo. Naye nga yali yandiye. Mukirize tutandike bupya. Yali yandiye. Ati mu kunegotiating. I have seen good roads in Karamoja. Nze kyengamba. Woba okutte power. Ng'oli mu kuzimba bupya. Okirizibwa okuwaayiriza. Bigiru. Okirizibwa okwogera ebigambo byonna oyitewo. Because you are negotiating bakusonyiwa amabanja g'olina. Uganda bw'ogijjako debt burden, resources eziri wano domestically zisobola okuraninga national economy nga teziri mu kusasula foreign debts. Bulungi nnyo kubanga Abannayuganda bawano amakampani agali wano gawa omusolo. Okay. Katumalize ne hurdle number 3. Structure formation. Okuforminga structures because nabadde kololo nebaza Katonda. Because mu bintu bino bye tukola ebimu we are students of what we do. Nabadde kololo nendaba an organized party with a structural presence okuva ku kyalo paka e Kampala. Over 40,000 people assembled in one place. Nayenga there is no single village in Uganda nti ani yavudde mu kyalo gundi nga tewali avaayo. You need to get serious on this. Structure ina leadership nti bannanga abalema nti awe tuli bannafe abasuubuzi nti entrepreneurship league weeri fe abakozi nti afe abakozi weetuli workers. That's where I belong. Ndi mu workers league eya NRM ku district ye Kaliro yendeeta e Kampala. Now that structure formation leave alone presence naye okuwanga oli amanyi nti yo Common Man's Party eyina bamemba basatu ku buli kyalo n'okituukiza for the 72,000 villages in Uganda is a big duty. Kituufu lugendo luwanvu era nzikanya naawe naye tulutandiseeko. Olutandisibwa naye Kaliro sinnakula bigula ekizibu kyo. You give false hope. Nimu omu atondebwa nti omukazi bw'otamulimba obufumbo tibuwangaala. Kaliro tetuliyo. Deputy spokesperson wa Kaliro is a district council, an active member of the Common Man's Party. Ngalula John. Kakati kikyogamba. Nkugambye olugendo lutandiseeko. Lwo luwanvu naye okulufuula olumpi olina dutandikako. Ng'abazungu bwe bagamba nti every journey starts with one step. Okay? So ate mu kutandika nkugambye nti we accept nti twatandika bannaffe baatandika dda. Obusente buno Electoral Commission bwegaba bwe buba pakusa
aba busente butya muno bwe wa political parties wa iPod tunawana kubiraba tunawana kugulawo account mwina na account ebyo byogerako ebya sente za nanka si kye kigendererwa kya obusente buno bwawa Nuupu ng'okyaliyo ne mugula poloti poloti gye mwakula ezo sente ndowooza za numerical strength si za numerical strength yes we don't qualify parliament presence in parliament and numerical strength we don't qualify oba bwe mukolerera you can't qualify ng'obadde to existing you know exist and start kati gwe tosobola kutunulira ku nsonga endala zonna zenjogedde eziri mu modern liberalism era otunuulira sente z electoral commission as a subject matter lwaki ojjayo ka item kamu akali eri ewala lwaki because I look at two things if Muhammad Munyagwa Mubaraka Munyagwa musiraamu Muganda Muhammad Nsereko musiraamu Muganda nga tebasobola kutuula create an idea and merge it buli omu ayagala creating kike there must be something hidden no but politics is full of confusion okay confusion when I saw in 2010 I saw Mama was fighting with Kahindo Tafiri before their chairman lwaki tebakanye Tafiri najja n'agombuta agala bwa secretary general naga omusajja mubbi chairman omusajja mubbi omubbi wo wuuyo before the delegates before the chairman ate nga chairman bamutya nnyo so abantu obutakkaanya kibeerawo lwaki tubadde Busoga ebbanga lyonna nga Kadaga kampu ndala waliwo kampu Kirunda kiva Jinja naye nga bonna si NRM bali bakanyizaako era nga buli omu ayagala munaafulume niki kyennyini kyemukukusa kakati ekyabantu obutakwatagana toyinza kigamba nti nsonga enaalemesa abantu okutambula kati ffe twagala kulembera ggwanga ffe kyetuliko era Simon nkusaba okole ki oneegatteko yesterday non-violence abakulembeze okuva mu NRM mu Kamuli municipality non-violence omuvuka gwe babba akalulu mu NRM ak'eggombola ya Northern Division bamuyita Mwami Soosi Babyale yawangula akalulu ke ne bamala wiiki namba nga tebakalangirira finally ne bakalangirira nga gwe baawangula yawangula namwani violence very young man dangerous player abavudde mu Nuupu nabo batwegaseeko nga Nuupu naye bwe badde receiving abava mu DP namwe abava mu FDC naffe twa receivers abava mu Nuupu olutalo lwa kaadi za Nuupu oluwulira enduwulira kale tebatumaliriza nalwo olutalo lwa Nuupu kaadi abafunye kaadi kale basanyufu abataafunye bawanda muliro ate ne mukola ekintu ekyobusiru political parties enda ziri mu kwaniriza abavudde eri omuntu avudde eri for lack of loyalty alemereddwa okukkanya ekyona kikimusaliddewo ng'ate gweomwaniriza jjeeno oba okoze eki kakati gwe kyotamanyi waliwo omuvubuka musambi wa mupiira bamuyita Mbappe akubira ku Madrid tiimu gye baamujja baatuuka n'omusibirawo nga takyayingira mu ttiimu ya PSG kati ate Madrid ng'egamba ssebo ffe service zo tuzikola ki tuzaagala waliwo omuvubuka Liverpool gwegenda oggula bamuyitaani ali awo ali mu Newcastle namba 9 bw'ati naye bamusudde ne ku ttiimu ya Newcastle nga tebakyamuwa naye Liverpool emuteekamu 150 kati politics akunyumira nga surrounding environment zikufavoringa weziba tezikufavoringa olina okunoonya wezikufavoringira kivula bajjajja akugamba NRM tejjula lwaki yetabagoba gwe lwaki tebakugoba Simon wali mu FDC mwakola empisa embi mwe mwakitula dokita tolina kyotugattako tebakwaniriza ssebo lwaki oyagala ffe tuleme kuwaniriza abava mu bibiina ebirala kyokka Simon badda kale nkwaniriza olina ebibuuzo by'olina okulekerawo okubuuza kubaana ebikukwata
That is the problem. So it is good okwaniriza. It is good okwaniriza. Fine. Kwaniriza mu PLU. Those struggles. Bamwe ebyo struggling common man is something. Come we build PLU. Kyekibiina ky'abavubuka ekipya eky'omulembe kyendaba. Kati kankubuulire nakugamba ekigambo kimu Simon. Okuva n'abajjajja kino kantunulire mu kamera. Okuva n'abajjajja General Yoweri Kaguta Museveni ng'akwata nuupu ng'omuggo n'akuba PLU n'agiteeka wali. Ezo institution zombi unakomoziwa ekitiibwa. Ng'akuba nuupu. Jjajja yakwata nuupu nga stick ng'omuggo n'akuba PLU n'agimaliza mu ki? Mu ttaka. Nga taakubisiza NUP. Kati awo nze ne mpanika ne ŋŋamba ono muganda w'ono. Jjajja nga yakuba PLU ate? Saakikugamba. Kankikuddiramu Museveni. Mungu ne bungamba ebitali mu magezi mbikiriza. No. Ti Museveni yakuba PLU. Kankikuwe mu second CB. Twali tuli awo Secretary General mu kiseera ekyo Lubonga n'atugamba tugenda kulambula eggwanga. Tugenda kulambula ggwanga nti moroka muziyomu amafuta muziruke empiya. Ne tudduka Embarara. Tubarala esooka ne tuvuma ne tuvaayo. Uninterrupted. Ne tuyingira fort ne tuvuma. Third day Kasese. Tutuuka Kasese. Abasirikale wa SFC ne tata y'amajje abaali batugoberera. Ne tugana naye. Nali ne Katabu. Ninga naye Katabu. Jjajja kyona atukkiriza twetolole gwa tufumule enfuufu eno. Tewali wakabadi wano. Katabu n'agamba nange sikisobola kiikiriza ono si ye Museveni gwe mmanyi. Waliwo ebibala ebipya. Ninga kati tukyokoza abasirikale tulaba baba n'akuba tiya gaasi. Can you imagine? Nga tugwira Meja, yali Meja mulamba, tunyenyanyenya Meja. Tunyenyanyenya Meja, Meja ng'agenda. Meja ng'agamba, no, I know what you want. You can talk your thing. For us, we are here to protect you. Hey. Don't even waste your time. We shall not tear gas. Aya! No mayagamba kawe. Nengamba Katabu, kimanyi nti Museveni atuvuze. Kakati kakakumalireyo. Kumalireyo. Kakati era nzawona koma. Nzawona koma. You have a whole book to write. Awona koma sagenda Kabale. Nezire Kampala. Kati awo netudda mu Busoga. Netudda mu Busoga. Kati betwamaliriza okufumula enfuufu mulali yasemba Yeruweru. Eruweru twamala okufuma. Kakati jjajja ng'ayita mutabanyi we. Musajja wo. Musajja wo. Nga mugamba muwozi wakitegedde nti abayaayo balabyawo. Tonabasobola. Gumamu. Kakati genda ogaduumire. N'amujja mu political limelight n'amuzza mu barracks. N'akwata bamobilizer be babiri n'abawa obwa minister. Abalala n'abasiba, abalala n'abavumavumamu. Nze Simon. Kakati nze ndi musiru nsigale mu ebyo. This is Inside Out.